katabo kaffe tukyali ku Omuganda n'Enswa katuwandiikibwa Jackson Kaswa, tontomi nga bulijjo Martin Muganzi. Kakati tugenze mu kitundu ekiddako, omuwandiisi bw'atunuulira enswa ensejjere. Abantu abamu zino baziyita ensejjere kawoomera nabuka, anti teziwooma zeereka zityo. Okuva edda ensejjere tezaakozesebwanga nnyo kumala bibamba ng'ebyo bye twalabye ku nnaka. Omuntu olwazettiranga ng'awa mu maka ge nga bazimalawo, okuggyako mpozi lwe yayagalanga okugabirako banywanyi be ng'era bwe kiri kaakati. Ensejjere eba ya kikuusikuusi, ekibuto kyayo kisibaganya ebiseera era nga ku nnaka. Kyokka bino bw'ova ku kyeru okutuuka ku kimyufumyufu. Erangi y'ebibuto bino ya tositosi, olw'okuba zo ensejjere zirya ku ttosi. Oluswa lwennyini luba lunene nga n'ebyoya binene bigumu. Kyova olaba nti bw'oba ogiridde n'ebyoya nzibu nnyo okugaaya. Bwe ziba zitambula zibibinadde ng'ebyensuti biri waggulu, naddala bwe zitabaako byoya. Anti n'enjogera egamba nti okikinadde ng'ensejjere eyingira enkata, kuno kwe kwava enkuyege z'ensejjere. Ziba nnene ng'ebitwe byagaagavu, ebibuto byazo bya kitositosi olw'ensonga gye wategedde. Enkuyege zino zirina amannyo moogi nnyo, era bw'ekuluma naawe nno munnange ogifuuyira kiwa, anti teyinza kukuluma n'otatiirika musaayi. Olw'ensonga eno enkuyege zino zibonyaabonya nnyo abantu olw'okubaliira amayu gaabwe. Ensejjere tusinga kuzisanga mu bisenyi, ku nsozi entonotono eziriko emitiititi egyesudde wano nawali, era oluusi ne mu kisagazi oyinza okuzigwako. Wano mu Buganda ensejjere zisinga kusangibwa mu masaza ago ag'enkoolakoola. Enswa zino obutafaanana na nnaka, zo tezimala gazimba wano nawali ku ttaka. Zino ziba mu kiswa ekigulumivu, nga ku ntikko y'ekiswa si wasongovu nnyo. Ebiswa ebisinga osangako emiti oba ebisagazi nga bimeze ku ntikko, n'okusingira ddala ku biswa kutera okubaako ebisaka. Naye era waliwo ezo ze tusanga ng'ekiswa tekiriiko kati konna oba kisaka. Zino nno mu lulimi lwaffe luno tuziyita za kamukungube, anti zikungubala zityo. Zo ensejjere zitera okubuuka mu myezi egy'okumpimpi egy'omwaka, naawo nga guggwaako. Bwe biba ebiseera byazo eby'omwaka, enkuba ennyingi n'emala etonnyanga kaakati, ekiro ekiddirira zibuuka. Omanyi zaagala nnyo enkuba enkumu, era abamu eggulu eribwatuka, n'okusingira ddala eyo mu ddumbi. Kati mu ngeri y'emu nga bwe twalabye munnaffe oli eyabisse enswa ennaka n'agifunamu enswa, era n'obukodyo kira bw'ayitamu. Ate ka tulabe omutabaazi alumbagana enswa ensejjere yeefunireyo z'anazza mu luba. Bw'amanya nti ebiseera byazo okubuuka, ate ng'enkuba etonnye nnyingi olunaku olwo, eggulu abaka enkumbi ye n'ekiso, era oluusi atwala ekiwaawo ekiyinza okusena amazzi. Bw'atuuka ku kiswa kye, katugambe nti yakiraba dda ng'akyera ng'ateekako envubo. Ky'asooka okukola kwe kulaba amaaso ag'okumpi alabe oba esaze. Bw'aba nga tagalaba bulungi, alinnya waggulu gy'aba agirabira oba esaze oba tesaze. Naye wano obuzibu buba bungi, kuba ekiswa kiba kiseerera nnyo olwanamugi w'enkuba eyatonnye, naddala ekiswa bwe kiba ekitumbiivu ennyo. Bwe kiba nga kiriko ekisaka, agenda akwata mu butiiti n'atuuka
waggulu. Kwategeerera ng'esaze kwe kulaba obuyembe obw'enkuyege nga bugenze buyita mu butuli obuba ku lwataata, kuba eriiso ly'ensejjere bwe lityo bwe liyitibwa. Anti ddene bulala, oluusi ayinza okuba nga tagyetegereza bulungi, ky'akola kwe kuddira ekibatu eky'omukwano gwe n'akikwata bulungi mu liiso erimu ery'ekiswa. Kino akikola ettaka lireme kukunkumuka olw'ensonga gy'ogendawo. Awo n'alyoka addira okutu n'ateeka ku kibatu kye waggulu, n'akona ku kiswa n'awuliriza. Bw'awulira ng'ekisa kisalabe kya olwo ng'amanya nti kisaze. Ekiddako kwe kukka n'alongoosa envubo, agisinamu amazzi n'agisambirira ekale bulungi. Wano we yalinyidde awali engeri y'akaserengeto enswa we zijjira. Alongoosaayo nnyo n'ayerawo obutaka bwonna obuyinza okumogokamogoka. Ebyo oluggwa n'addira ebiti ebiriko ebikoola n'abissa mu nvubo. Atyabayo obuku bw'anaayota ng'azze ekiro, ng'olwo akyusa kuddaka ate kutyaba mimuli. Omanyi y'ensejjere emulisibwa bulimulisibwa ekiro. Ate katulabe munnaffe ono y'omu naye nga mu kisenyi tazuulangamu kiswa kikye. Ebintu akwata nga bye twalabye, nakkirira ekisenyi atandika okugenda ku buli kisaka alabe oba kuliko kifunvu. Omanyi bwe batyo bwe babiyita ebisejjere. Si ku bisaka kwokka, naye ne kuzika mu nkungube atuukayo. Katugambe nti ekiswa akizudde mu kisaka era bw'agenze okukola obubonero bwe wategedde nga kisaze. Wano nno akirako namutale omunyageko ente, atandika okutema ebiti mu kifo w'anaateeka envubo. Envubo zino bazisima ku ludda lwa buvanjuba, kuba nga ebiseera ensejjere mwe zibuukira bwe biba eby'omwezi nga gwaka. Enswa zitera nnyo okufuumuuka nga ziraga ku mwezi, naye bw'akola anti envubo n'eba ebuvanjuba, kale nno enswa bw'ebaako ekisaka, bw'eba ebuuka ekisaka kisisikiriza okulaba omwezi n'ekivaamu ezifuumuuka ziba ntono ddala. Omanyi mu kiseera ky'amattansejjere bwe kibeerawo ng'omwezi guli bugwanjuba, munnaffe ono bw'amala okusima envubo alongoosaawo engeri y'akaserengeto gye wategeddeko. Emirimu egiri wano giraba ng'emyangu, naye ssebo anti atamukutte y'agamba giba mizibu ddala, kuba oluusi wayinza okubaawo amaggwa ne gakukola ogwa walugabi. Ate envubo yennyini nzibu okusima, anti tebanga yannaka, yo ebeerera ddala nnene. Olumala ebyo ng'agenda kutyaba mimuli, oluusi ayinza okuba ng'ekifunvu kyazudde kya kamukungube. Kale bwe biba biseera by'omwezi azimbako engeri y'ekiyuyuyu alyoke asiikirize enswa okulaba omwezi. Bw'amala okutyaba emmuli, enkuubiira ezenkana ekinywa ekiramba atandika ate okuzaawulamu, n'agenda ng'asiba emmuli entonotono mu kinywa ekirala. Ebinywa by'emmuli bino ebitono bye tuyita emimuli. Bw'amala okugisiba n'alyoka agiyegeka awo ku nju oba n'agiwanika ku kibanyi, n'alinda ekiseera eky'amattansejjere. Kintu kya muzizo okubuuka emimuli gino naddala omukazi. Ekiseera ky'amattansejjere kibeerawo mu ttumbi wakati, kyova olira nga boogera nti gundi yali mu mattansejjere. Amakulu nti yeebase nnyo, kuba mu kiseera kino otulo we tuwoomera ennyo. Ekiro afuluma ebweru alabe nga mu kisenyi eriyo emimuli egyaka, naye agende. Naye abaleero tebakyabikola nnyo, anti oli bw'aba
omulenganjuba kizira kulaba nti gulambadde mu mukaaga ng'anyegera. Munnaffe ono bw'aba agenda akwata emimuli, ekiso leero kino takita. Enfuuzi eriko omuliro awamu n'ensawo ey'ekkutiya gy'anassaamu enswa, anti n'aganaafa. Olwo ne byolera. Bwe kamutaana n'amala oba ng'atambuddeko n'alengera omumuli mu kisenyi gy'agenda, oba enswa n'emala ejja ng'epaapaala n'emugwako, omanyi bwe ziba zibuuka zipaapaala wonna, ng'olwo naawe ne bw'onoomukuba akaggo mu lutega olulala taakyukire, anti atambula mukungujjo era n'okumuvumira amuvumiramu. Omuntu amuvaako emabega ne bw'akoowoola atya tayitaba, anti olwo ng'amaanyi nti omwangu yatta enswa.